Jebale kusebo. Kale sebo we na jebale. Kale sebo. Yesebo. Jigenda jitya sebo. Biri mu kijja bulungi aye biri ku nsumbu omutwe nga we na njagala ovaawo wennyini wooli. Kuba wooli waliwo ebintu bingi ebiwogganaawo. Omaze naye ebbanga kyono omukyala? Omukyala oyo omaze nga myezi gibayire ebiri bukyangamba naye. Aye omukazi oyo ali kunumya omutwe yayida yankyalira na kuuku kayi amala yayirayo. Aye bwe nkuba ku isimu ye abuza tayenda agema sono okwenda ontangazemu nsobola okutegeera omuwala oyo kituufu ongemaganye naye anenda oba taanenda kuba kibitegeera. Amayina ge nani? Omuwala oyo bamweta Loozi. Olundi owandikanga amayina g'omuntu kuba amanya tewakatadde kusigala ku radio. Tuli ku 94 kanonyeze nya radio mugoba nsonga amanya Zerubu wa Chemba tukubire omuntu ono tumale okulaba kyagamba. Eddakiika ziri 13 okwesa bwet mukaaga. Katumulinde kaako ate. Jebale nyabo. Jigenda jitya mama. Lampola. Jijja mpola. Muna amayina gange ni Zerubu wa Chemba waliwo omusaada mpaira akanamba kano. Omusaada oyo ankobye nti akwenda era akulowooza aye yankoba. Mwami Rubo wa Chemba omukazi oyo nenza mpereze kakembo. Ayogenda amayina gange nakobadde wazira tabu mwana ye. Oyina omusaada? Mulina. Nani? Bamweta James. Bamweta James. Kale yogera kuno omusaada ono. Alo sebo. Alo nyabo. Jebale ku nyabo. Kale wana jebale. Kale nyabo. Ati nkuba ku isimu yo toyenda agema obuzabuza buzibu kibwafuna. Lenze kumana mukanenda tonenda kuba ku isimu yo togema ukifuula bize. Yewayogera byona byabanga biri kugwa butaka. Aye guntu iwe. Nkutandike nanti oba? Kutandikirewa? Neze kutegeera kuba program tewankoba kaiwajivu wako. Iwe muna va kubya program ndi kukobera buti. Oliwulira? Oli kumpulira? Ndiwulira. Toyiramu kunta kumpewo. Nakukyawa myaka 2 enuma. Chichi oli kunonekeza kiki ekyo kyanaja nakyo? Byetwatesa niwe byali bingi byewansuubiza okuba nga kateeka okukola niwe byali bingi. Lwakuba bwenti oli buddoofu. Nze toera mukunsinikira ku mayino gokunta mumpewo. Wenda kunonera wayikiriza wabanga nakuleka emyaka 2 byawaira. Kula choja kumpe okuno nenda kulemera kutisobola kuvaku mze wa malo esegeza mama okufuba okwesiba mu muguwa netugenze kululu tisobola kugira kulavu je wandaga esegeza mama omukazi ono omusaada ono ali kunimba ankobye nti yakakwagalira myezi bwezi. Omusaada oyo kamango omusaada oyo namubinga myaka 2 ku radio kuno kwene. Ku radio ya MBS kiri kumwiza kwene okwo. Wakanenze kwakanko tito. Aya ate wankakasa. Kiboneka azira byakola buti ali kweleeta ngeyo nga wabona nga azira byakola nga ajja ku radio. Ntisobola kwesoniwa. Mukoba nesoniwa alekera okunononera lina. Natandika ebyange ndi ku byange. Kati bwana akulemerako n'okola ki?
oyo omuwala mukulu bo waabwe omuwala byantamu yankozesa ebintu bingi ino n'atuuka n'okwewola sente de bakamanda n'olwaleero luno n'agema obukayire bwange 2,500 yakoba ati kanje etandika okuba nga nkola tiyandagirira we yajja weene nkuba amasimu agafuula bize nkuba amasimu agafuula bize olundi yeesooza nalowooza nti oli wulya kye ndikoba ndijja kutwala ku mateeka tikayenda badoofu konsiriwaliraku ku mateeka oba kunsiba banansiba ndijja kutwala kiseera kiboneka oli mudoofu wa budoofu oliko nnawange ndijja kutwala ku mateeka osiriwalira njja ntwale mu mateeka ezena tisobola kwesoniwa kino ndi kukakasa kubyewaidha ng'onkobera ni pulani dona tetwatuuka ku niiwe tiwakabayirewe waatandika okwenfuula waaba ng'okola ensonga ayo onweireku oba lowooza kindidye ku lediyo kuno era nze omuntu nkobera nti oyaboneka omwoyo gwankubagana buli saawa ndi otinayiza bwa musango nguli wankobera ira aye tida kwesoniwa wona naira bwekukuma ndakunoonya wooli paka ekyo ndikukobye sini ugula yeera agati amandijja kutwala ku mateeka ntwala banayi tuteese endowooza obudde buweddeyo kati ate namba no